Mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero mu gootalina kusubwa. Mbu Katikkiro yakwata omukyala akatambi tukalina ate era omuliro guguno munnange ogwokezza ebintu ebiwerako ddala awe Mulago okubbiri nabyo tubirina so nga ate Fullfigure kyagenda mu maaso n'okuwanda omuliro ate nga ne Jaria Welder tebamuli bulungi bagenda mu maaso n'okuba nti nno bamwabya. Ago n'amalala mangi ge tusobodde okuba nti nno tukuleetera olunaku olwaleero tulakkalira tubeere nga gakuwa soko likinge video yaffe subscribinga leka obubaka bwawo mu comment section n'okunyiga akadeka notification nga tetunnaba kuba nti no tukuwa amawulire ga Katikkiro eyakwata omukyala nga butya bwe yamukwatirira twagala tubeere nga tukuwa amawulire gano agatali malungi omuliro gwokezza ebintu ebiwererako ddala mu bitundu by'e Mulago ku bbiri. Kigambibwa nti n'omuliro guno munnange gukumiddwa bantu era nga abantu ensonga ebaleetedde okuba nti no bava mu mbeera balyoke bakume omuliro guno munnange babadde babanja akasente kaabwe akassako babadde nga batereka ssente zibayambeko mu Krismasi wabula munnange gwe babadde baziteresa munnange yabuzeewo nazo okitegeera no mukwano okukakana nga bavudde mu mbeera ne babeera nga ate bakumako omuliro ebintu no ne bibeera nga ate biweddewo amamotoka gookeddwa n'ebintu ebirala bingi nga woli mu kulabaawo mu bifaananyi. Amawulire ago si malungi nenago twagadde tubeere nga tugakuwa. Bwe tweyongerayo soko likinge subscribinga leka obubaka bwawo mu comment section. Mbu Katikkiro munnange yakwatirira Ssenga Asidi era nga si mulala atuwadde olugambo luno. Ssenga Asidi yennyini yavuddeyo n'abyeyogerera. Mbu Katikkiro yamukwatirira ku myaka 15 mbu yamukwatirira n'atandika omukwatirira kaabula katta mwabeere ng'ate ensonga bazimaliriza ddala mukitegeera katubeere nga tukuwa Ssenga Asidi munnange abeere ng'akubuulira Katikkiro bannaye ate Katikkiro wa Buganda wali okoze otya? Amannya gali mu katambi. Katikkiro eyali akoze ekintu kino oba yakola ekintu kino munnange eky'obuswave eky'okukwatirira omwana ow'emyaka 15 ng'ayagala kuba nti nno munnange yeegaddanga naye ogenda kubeera ng'omutegerera mu katambi akatambi kaakano. Katikkiro wa Buganda ebiseera ebyo bamuyitanga Joseph Ssemwogerere mu Lwana muli yantigonyola nga nina emyaka 10 n'egyo. I woke up and I wanted to post it today. Just imagine how old I am. I'm speaking about it today. And the person will ask, why didn't you talk about it then? I was 15. But he defied my purity as a girl, not purity, but like omusajja omukulu yali musajja mukulu ng'alina n'envi yenna nga nkwatirira ku bisambi nga nkwatirira nga mpemula nga ngamba agagamba aganene nga nkwana. The whole point is abantu abakulu abo bemulaba ab'ebitiibwa gwegolooza mbu nno wa kitiibwa nnyo bakwatira ddala abaana abato and they always want abaana abato. Yampa lifti n'agenda nga antigaatiga okutuusa we nnaviiramu. Wabula omukazi oyo awaayiriza abantu nga lwaki mpayiriza Ssemwogi ayinza n'okuba yafa akyaliyo nga lwaki mbeera muwaayiriza. But it was an experience that I got, and I know a lot of many other young girls that age are facing these things. The babyogerako nga mutandika okubasiyisa nobatisa. Subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section wadde nga munnange Fullfigure bamuwaabidde mu UCC naye tannapowa era n'olunaku olwaleero agenze mu maaso n'okuba nti no awanda omuliro okitegedde agambye tetajja kusirika nga nammwe mumuvuma era ye munaamuvuma nga naye avaayo abavuma. Lwaki mwe mwagala abeere nga asirika ate nga mmwe mumuvuma? Bw'atyo Fullfigure wavuddeyo n'agamba akatambi kaakano. Bagala kubirire wawe ekintu mbimbeeko. Pentagon si kayumba ka bumivu. No,
si nyumba ya nyoko ba yajja ate va mu mpalane zotomanyi kubijja n'omusajja yakasondera Pentagon emyaka yesu ayogera wali owateyo ayiswa wawayo kakati ensi abantu boogera that's why kwinda kayimba aboogezi babaawo bakayimba bakatanya ye bakayimba tebakutegerera leninagerera kimanye gomira kunze nze wange papa kugenda nga tompanye leero ng'oyogera ebimba otunudde eno lwaki ati banfude emboozi ningangamu 7 kyenkoze nekisikoze nze mboozi boogera kyokka abateesi musana mumanyewe mukoma abateesi nze nesenkumuge mutuveeko subscribinga likinga atereka obaka bwawo mu comment section. Hey, Jalia Welda mumutegeera ddala bulungi ow'ebizigo maama tusuubira. Bamuli bubi ate nga munnange muganda we yali mukwabya ebyama agambye nti Jalia mumulabirawo naye mukazi mubi, mukazi ayina empisa embi. Olutalo nno luno lwavudde ku kuba nti no munnange mukyala woono gw'oli mu kulaba nga ye brother wa Jalia Welda munnange yakubiddwa. Kakati munnange ngono agamba nti nera order zavudde wa Jalia oyo okitegeera. Kakati talina bigambo birungi avuddeyo banayi kyatayogedde. Famire yonna agiswaziza katubeere nga tukuwa obutambi buno mukwano. Buwanvuko naye wuliriza. Ekiri mu famire eno kyo kikambwe ddala obutambi bubuno. Kakati Jalia oyo bwalokoka. Hey guys, please shut Namala n'atambula n'ategeerera mama waffe naye n'amulokola n'amusigula taata waffe yatuwa ennyumba we tukulidde n'ankulabye ffe kubanga tuli baana bato yakolanga story enjamu n'alaga abantu nti nno tukuze tubonaabona tetubonaabonangako kubanga ffe twali baana bato nga tusula mu nnyumba y'ewaka naye nga muzeeyi yatuwa emizigo buli omu alina omuzigo gw'asolooza okitegeera yajja n'alaga nti nno muzeeyi waffe yababonyaabonya n'abagoba ekintu ekitaali kituufu. Kakati muzeeyi atuuse okufa yali mulwadde n'akubira Jalia kuba by then nze nali n'akajja wano muzeeyi wange yamala ennaku 2 n'afa naye nze nali mukwano nnyo gwa muzeeyi wange era n'okujja wano nasula wa muzeeyi taata n'angamba ebintu bingi naye baakubira Jalia ajja amuyamba amutwaleko mu ddwaliro kubanga muzeeyi yali yeekolera ebintu bye n'emmotoka ye nga naye talina nagavuga. Jalia yagaana okukwata essimu. Jalia yali mu Uganda. Yali mu Uganda by then mugw'omusango. Yali yanyingira taata alaga abantu ajja n'amutemerera bw'ajja ewuwe ne yeefuula nti nno nedda najja n'amutemerera n'amwogerako ebigambo era twakyankalana nnyo. Governor S family yaffe nnene olowooza Jalia asosobeera mu America tulina baganda baffe bangi South Africa baani bonna baavaayo ne bareactinga kweyo ensonga era ensonga zino bw'oba oyagala okukakasa obutuufu bwazo bonna ekisooka Jalia takolaganika naye ekyo buli muntu amulaba mulungi ng'amuli wala ayina command language. Ayagala nnyo commandinga ne bwakusanga nti governor ina content wo gwokola ye ayagala kuteekamu kike bw'ogaana nga mbwa akwogerera ng'akuvaako mbu muli basiru biki bwatyo. Okitegeera y'ensonga lwaki mwalaba ne Bruno K yavaayo ne boogera era mu interview ya Bruno K gye yakola ne Farouk Sakozi mujjukira Bruno K ng'agamba nze famire yaabo omuvubuka eyajindaga baali bamuyita Sharif Gobba yali ayogera ku nze. Okay. Kubanga nali mukwano gwa Bruno K era nze yamuyiirawo omubiri. Okitegeera ne mutwala mu famire eyo nze kubanga tukulidde ku kyalo kibaddeko abayimbi bangi abo bonna ba Spice Diana aba Gravity omutujju. Okitegeera bava waffe agambye olugambo nga lulungi omusajja bamukubidde mukazi waali mukoma atego owooza olugambo nga lulungi kubanga we olugambo lusinga obulamu bw'omuntu kati nze ekintu ekisinga okunnuma gavana obulamu bw'omuntu bugenda ate bali balwanira bondi mbu babate ate obadde oyagala bali babasibe. Nze njagala basooke babasibe tulabe embeera omukazi gy'anaabeeramu kuba waafa tugenda kubajjawa baganda bange naye eryo libajjoogo nze Governor S sisobola nze ne bwemba nnyina obutakkanya ne mukazi wange tosobola kuva eri n'omukuba mukazi wo muliramu abaana mukaaga baganda bamufubire bamanyi gye mpise naye nze mbonyebonye n'abaana bange ani yali abasasulira bamukubye anda Jalia Waluda's orders. Okitegeera n'obukakafu nti Jalia ye yalagidde. Kakati Governor
oli gwe batendereza bamusinzanga Katonda mbu ayogedde. Yabazimbira kalina batuufu musinzi. Omanyeyo eyo ennyumba we yaleeta ebizibu yatwala muganda waffe mu Amerika n'amukomyawo. Kubanga yali musiraamu ng'ayagala alokoke. Bwe yagaana n'amukomyawo temukimanyi. Oli omuto gwe bayita Bini temwamulaba. Ejjaliya wakabuli bw'atyo. Bw'oli yogerako ne Jaliya live olwo jjo tegeera nti nno talina mbeera za buntu. Omusajja w'okunyama yamusobola. Okitegeera? Anyway tugende maaso. Muganda anyway nga tuvudde mu ekyo nakuwalira wamu ne mukyala w'omwana okubeera nga bamukubye n'agenda mu kkoma. Kibi nnyo muganda wange era kyali obolowooza nkulimba ngenda kusindikira message nsooke nkusindikire video zonna ez'omukyala ne mu ddwaliro gyali oli waddembe n'okuziraga abantu era twaliyagadde nnyo omukyala waafune justice kyenjagala kati poliisi y'e Nansana bajjawo obuyinza obutta omuntu nga bagenda kutta muntu nze sente natwala za maama wange baganda bange okuvaayo bakube mukyala wange balinako zaabwe mmeka ani ku bonna yali akedde enkya n'amuwa yadde 10. Mama yatereza mukyalawo n'azikuwa ogende weeyiye oliwo otandise okukola ojja zizza okitegeera. Mama bwe yakizudde nti watwala ssente ezo n'oyitamu e Bulaaya ne balumba omukazi ewakaawe. Nze sente nno ezo ze banchoma e Canada obimanyi bibaamu naye kati omuzimu gw'okutambula kasita gukulinnya ogamba sigenda powa basooka ne bakuchoma miliyoni 25 mwezi kati noddamu banchoma zaali zigenda mu 5 tegeera n'entandika ku byawano kati n'otandika ku byawano era mu nsawo y'ekibiina n'ojja mu 15 ne Sharifu gavana omuzadde bw'atyo kubanga Sharifu ensibyamu nze mbadde kkiriya omulala yeegaana nedda nange kyovala nsesemu ango Sharifu akwata endala 10 mu nsawo y'ekibiina ekyo sikiwakanamu mama wala ku sente za abantu natwala sente za mama kati ndowoozamu awo Jaliya ku bukambwe bwino Jaliya oyo mukambwe nga bamugambe nti ate olaba Sharifu soko uliye tebugasanga tokozesezza bwongo soko uliye ndowoozamu bukambwe bwa Jaliya nga bamugambe nti Sharifu yakwata musende z'ekibiina najja mu miliyoni 4 n'agenda e Bulaaya mama magezi otegeera gavana njagala weebuuza ekibuuzo njagala weebuuza ekibuuzo baleeta obukakafu kati kale ne bwe mba nabba miliyoni 18 natwala za maama wange bano zibakwatirako wa kitegeeza kutta muntu nange kyeŋŋamba omwana baba tutesekeza mama si munaku kyala bazalidde n'abaana 6 kan you imagine mukuba mukamwana maama omuzadde gabana ebibiina ebyo bibeera ne gundi emyaka gyonna previous kubanga akibaddemu emyaka 5 bajje balabe ensevinga gy'abadde asevinga abadde ng'ateekayo sente mmeka okutuuka okufuna Avana omukyalo yafuna obwenkanye wuuyo ali mukoma omukyalo obulamu bw'omuntu busooke bufunye obwenkane then balyoke boogere ku bya ssente kubanga bati okuswala okwogera nti bamukubidde sente entono ekyo musobola okitegeera Sharifu ensobi tugira badde wakula kinana zaali mu banka zaali liddawa miliyoni 19 bazitereka wa baleeta obujulizi nti 19 nga we boogera Muzeyi Sharifu gwe batwala meka z'okakasa miliyoni 40 nze yazitwala nga ngoba kubyebweru miliyoni 4 Sharifu je baliko babula bamama banna gavana je baliko sebo kale sebo naye ate we kigaana kyekiwa odesite baganda be kuba mukyala waabwe kuba mukyala waabwe bamwinamu n'abaana 6 singono yabadde wanjisebo abalenzi abo ababiri bombi baali bakwanana mukazi wange nga baagala mubojjerera n'agaana bwetettabudde obadde mulabi mulungi walekwekuumira ku Newspark channel subscribinga likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section tova ku channel eno mukwano nga tulikinze nga tolese obubaka bwawo mu comment section nga tosubscribinze ate nga tonyize nakade ka notification beera bulungi weeraba